Fenna ku mitendera egy'enjawulo abaka ba parliament, local government leaders, Nyabo Honorable Florence Namayanja Katukyaza, Ssebo w'ekitiibwa Noah Kiyimba akiikiridde Bwakabaka bwa Buganda, famire ya munnaffe Honorable Sseggirinya, bafuutu soja, bassebo ne bannyabo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Inna lillahi wa inna Mukama mulungi era bonna kyekitiibwa Honorable Sseggirinya n'ekyeyali agadde. Juzi twabadde mu Parliament tusiibula mubaka munnaffe Prime Minister ne banne ne beesamba okujja mu Parliament okwerekera Sseggirinya kubanga bamanyi bye bamutuusaako ebimu ku levu gyeri ku kati wano tuli. Naye ate bannaffe abo ne bakwatagana n'abeeyita bamumbye ebbeero ne baddamu ne bamuwamba nga bamuwadde ebbeero n'akaba bannayiri mulwadde mu ndeke ne bamuzza. Kakati abo abamutulukunyanga mulamu bagamba nti bo baagala musiibula n'ekitiibwa. Muswadde nnyo basajja mwe ne bakazi mwe. Ekitiibwa Honorable Sseggirinya nti simanyiza akabi simanya biki ekitiibwa ng'owere omuntu abantu abamwagala ne babeerawo bagaka tuwerekere omuntu waffe. Kyekino ekitiibwa kimulaze Honorable Sseggirinya. Mwebalire ddala. Honorable Sseggirinya fiirwa abantu baabwe nkakasa ne wano abali wano mulimu abamu ku mmwe ng'omanyi owooluganda Nkwalugo eyatemulwa ne bafunayo munnaye Sseggirinya waabwe katwekwasa ono. Abantu b'e Masaka bakyabanja gavumenti ani yatta abantu baabwe enta abantu ba Masaka. Twagala okumanya kubanga bafuna excuse Sseggirinya ate nga abaali mu bukwe olw'okukwata Honorable Sseggirinya, of course gavumenti nga yebirimu n'abamu ku bannaffe abagamba nti opposition twabiwulira. Abo abaali mu lukwe olw'okukwata
honorable Segirinya nga gavumenti yebalimu n'abo abeeyita ab'opposition twabitegeera era tubimanyi ne bagaana. Waliwo omulamuzi omu abalamuzi bano mulimu abatiibi mulimu n'abalina obuvumu era nga tubeebaza. Omulamuzi omu alina obuvumu yatasegirinya ku kakalu ka kkooti. Omulamuzi Victoria Owekitiibwa Victoria Nakintu n'agamba nti Segirinya embeera gy'alimu mulwadde ajja kuwuza ng'ava ebweru n'amuta kakalu ka kkooti. Segirinya yali afuluma Kigo prison ne bamusalako ne zidrooni ne bamuwamba agasajja agakuta emundu. Abawuliriza mu odiyo ne mu vidiyo nga Segirinya alaajana bannange ndi mulwadde kiki mundeke ayamusiiki. Tebamuwuliriza ne baddamu ne bamukwata ne bamuzaayo mu nkoogere okusajjuka kwe kutuuka wano. Banne mukibuuza ani yasse Segirinya? Ate abantu abo kati balaga nti kaakati wano kulasiti bamufaako nnyo, baagala musiibula mu kitiibwa. Banne tulegera okubuzaabuza ensi, maama twagala okusaasira. Mutabani wo abadde muzira nnyo kyovudde olaba namungi w'omuntu ezze wano okumusiibula. Bakubidde amasimu bangi nga bakutiisatiisa, otakkirize bo bye baagala ogoberere. Simanya obuyambi bujja kulekeraawo okuva mu palamenti okuvaawa. Segirinya tewali yamukwatirwa kisa nti kakati jangu mu palamenti. Abantu bamulonda okuyingira palamenti, afudde mubaka wa palamenti. Byonna byalina okufuna ne famire ye ajja kubifuna. Teri ajja kubatiisatiisa maama tebamudakkiriza kino simanya biki palamenti tejja kukola bweti. Ekyo teeka kubanga abadde mubaka wa palamenti teri alina kubatiisatiisa. Obaani tuba tubiwulidde amasimu ng'agabakubirwa ku makya kuno bamudakkiriza ffe kye twagala simanya bino tetujja kuddamu. Palamenti tejja kukola ki? Erina okubikola kubanga teeka unabadde mubaka wa palamenti era taliiyo nti olwokubanga waliwo weyegayirira n'amukkiriza okujja mu palamenti. Sente ezirina okuziika honorable Segirinya ng'omubaka wa palamenti okusookera ddala zize ng'omubaka wa palamenti, n'ekirala ziba mummwe abantu ba bulijjo kubanga mmwe omusolo. So oleme kubeera omuntu yenna alowooza nti kakati babadde bamuyamba. Mumuyamba mutya? Lwaki mwamutulugunyanga mulamu? Ne mujjukira nti kakati mwagala ku kulaga nti mwagala nnyo okumuwa ekitiibwa nga mufu. Maama mutabani wo abadde musajja w'amaanyi nnyo.
abadde musajja wa mazima Sekirinya olwokubanga alina ekitiibwa kitiirika okuva ku mutwe ne kikkirira paka ku bigere naye ate nga mubbi Sekirinya teyali bw'atyo musajja wa kitiibwa okwagabira abantu be teyabasende yamuwa musolo talina gwe yanyaga mubeereeko mugumire network mu bulungi Sekirinya gwe tuwerekera leero Honorable Sekirinya yatugamba nti nga tumuwerekera tuleme gamba nti rest in peace tugambe nti fight hard era nannyonnyola lwaki ayagala tugambe nti fight hard Sekirinya wumula mirembe naye okusingira ddala fight hard Honorable Sekirinya kulo nabadde anzijukiza nandamu nanzijukiza sebuseerabidde era njagala kwanjula ababaka kubanga Honorable Sekirinya abadde ali mu Parliament n'ababaka mbadde nsaba ababaka tuyimirire we tuli mbanjulire awo we muli But they are here with us to show that brotherly love. So I want to appreciate you. So I want to appreciate you, Honorable Ivan Gerald, MP Toroko County. Afudeli Western Uganda. Okuja okwerekera Honorable Sekirinya. Honorable Elijah Okupa from Kasiro County. Thank you, sir. And I spoke to him last night. He was on his way, so he should be around. Honorable Jonathan Ebaru is a Sorority West MP. Thank you for coming. Honorable Nyakato Asinasi, the Hoima City Woman MP, FDC BPF. Thank you. Thank you for coming. Waliwo omulala omugenyi yagadde ntandike n'abagenyi Honorable Babirye Kabanda nyabo we bali kujja tuyanziza nnyo kakati kankumeweeka omukulu Honorable John Kendriman bamwanjudde nga chairman wa CP sekulu bali kubeerawo Honorable Hassan Chirumira kubeeka Kitamu South era nga ye deputy imam wa Parliament yabadde mukuyita kusaalisa abadde asaaza Honorable Sekirinya mu Parliament atandikira eri Honorable Tebandeke Charles okuva Mbale County Honorable Betty Namboze Bakireke Municipality webale kubeerawo ne mwami Bakireke namulengedde Samweya sebo mukulu webale tukumya Honorable waffe oyo zebwe mulaba wali nga wande ebigambo ng'asabula buli kiramu abamanyi alina security
Dr. Christine Ndiwalana okuva Ebukoma Nsimbi North. Amudiriddawo Honorable Flavia Caroline Abagabe mbaka omukyala w'e Kasanda. Buza Kim. Facebook, YouTube kweli. Waliwo abali ewala. Honorable Serula Stephen okuva e Lugazi Sebutukulegedde. Honorable Abdallah Kiwanuka Mulima Mayuni oyo yatukolera minisita oli yali akola efujjo eringi ennyo. Si bulungi kati obwedde ekola bulungi ne kati evaako wedda. Evaako wedda. Ate yoke yatera onfu. Abalweero katutwala bano be baleeta Museveni kibakakatako okumugobera ddala mu abeerubeero. Sebo webale kubeerawo. Honorable Alan Sewanyana okuva e Magindi West. Omukulu ono yayogedde dda abamu bamanyi nti eyo nayo linnya lye. Muhammad Mwanga Kivumbi okuva e Mutambala sebo ekitiibwa okulamusiza nnyo. Tugenze kati Esembabule eyo Sembabule baali bagisazeeko naye twagiyingira. Honorable Goreti Namuga okuva e Mawokula Sembabule District. Honorable Serukenya David Makindye Sabagabo agendeko emabega nga bwezinya bwetyo. Honorable Abubeka Kawalya abeera ddala wali e Lubaga North. Honorable David Lukyamuzi Alwanga okuva e Busujju Emityana. Saba abantu b'Emityana batulabire n'abakulembeze b'Emityana abataze nabo batulabire. Demabega. Honorable Evans Kanyike oyo neiba waffe mu kitundu kino Bukoto East wali sebo webale. Azijja wano maaso Honorable Patrick Nsanja okuva Entenjeru. Honorable Francis Katabazi ono naye neiba waffe Mutanzige eyatoliwo enzige politikale. Honorable Aloysius Mukasa okuva e Lubaga South. Ono Baby Ndunya naye bwemulaba omukulu ono badde butereze microphone kuba nzikendeezi. Wangi wetujja tugenze e Kakuuto. Omukulu ono ze nakula nnyumirwa ennyimba ze kubanga yayimbanga ennyimba ez'omugaso. Kati bwe mba nakula mpuliriza ennyimba ze kira kitegeeza naye nga nze muto nnyo kubanga yegwe omukulu. Honorable Geoffrey Lutaya. Honorable Derek Nyeko okuva e Makindye East. Muzokanyi waffe Honorable Patrick Nsamba okuva e Kasanda. Mu Parliament tulina abakulu muko tulina n'abavubuka. Kakati tulina omuvubuka waffe okuva e Kasanda Honorable Frank Kabuye. Nzize saidi eno okuva ewakiso mpaka omukyalo w'ewakiso Betty Etho Nalwima. Okuva e Butambala Honorable Aisha Kabanda. Honorable Robert Sekitoleko era naye ava Luweero area. Omubaka omukyala owe Mukono badde bakuba kaama. Omubaka omukyala owe Mukono Honorable Aisha Nabukeera Anifa Nabukeera badde mwadde n'erya Aisha. Honorable Anifa Nabukeera omubaka omukyala owe Mukono
mbaka omukyala ow'Eluweero Honorable Nabukenya Brenda. Mic check, okay. Tugenze Ebusiro. Mic check, okay, there's a network anyone. Honorable Paul Suga, bali jala mutunule ko na microphone tenzikiriza okuva Ebusiro. Abakati mwoteyo wanji. Hey. Honorable omukatuliki bwe tuli Honorable Gonzaga Sewungu Kuvegalungu omusomesa Latif Sebagala yali omubaka ow'Ekawempe. Honorable Sajali Abene yali omubaka owa Makindye Ssaabagabo. Lordship Mayor w'ekibuga naye azijukiza era nga mutuufu yali mubaka era yali mu Parliament ne President waffe. Okay, bangaji ne Chairman wa LC5 Chairman Erasto Kibirango wali sebo tusanyuse okulaba. Tulina ne omu ku bachairman abasinga obuto mu ggwanga Chairman wa Mpigi Honorable Sajjay Basibula tusanyuse okulaba. Tulina ne bameya Samazias Walukaga okuva Ekyengera. Dr. Serujoji yabadde meya wa Segirinya Ekawempe. Tulina bameya ab'enjawulo, bameya mwenna muyimirire. Meya Mberaze okuva e Rubaga. Ne bameya abalala bonna we bali. Former meya Honorable Kayemba Afaayo namulabyeko Samweya Yesemu. Bangaji ne Honorable Kiyaga Hillary Hilderman wali somewhere. Bangaji ne Honorable Sazi Godfrey okuva Egomba naye wali. Honorable Nantongo Fortunate bangaji naye wali ngezaako kubalengera abaka baffe okumwebali. Emaluta amaguzi bamwanjigidde kyeka netiwaaka bamwanjulidde badde tusumbula. Eri meya Masangati neya Sempebwa muzabe enyanjula bawaddeyo. Chairman waffe Chairman Kamani babadde bamukonyeeko wali naye katunuddemu ssebo Chairman tusanyuse nnyo okulaba Chairman. Soni beeramu. Ndowooza beebo abakulembeze bembadde nina okwanjula. Tulina ne ba flag bearers baffe aba NUP mubeeko babalabe buli bangi. Flag bearers sebo kale sebo. Mazima mulabe wenkolera. Big Eye naye wali. Lwakuba tuli mu kunyolwa otherwise yali badde atuwamu kali ka husband material. N'omuyimbi omulala Azizi Azinoonya Azizi Aziyona. Wali tumulengedde ne Moshi oba Moshi muyimbi oba ki oyo twakula tumulaba alina emyaka nga 5 mu. Abantu b'ebusoga nabo bakiikiriddwa bulungi. Swengere aliwa sebumuna baba tusangayo Swengere muwomya waife tebisanyuka nnyo bannaye tuli mu kuziika naye sebutusanyuse nnyo okulaba Yangamulo naye bangambye waali era nga abantu abo bonna bakulemberwa Ali Buken Nubianli akulembera arts and culture. Bane muzikirize kubaawo bisanyudde tusabeeko. Bakansala LC5 councillors muyimirire.
Mwaza Hakimu, tuli mwavu mtego kwe mwavu, Maiso, tukulengedde Kawonawo, Survivor, we bali kujja, Omulongo. Bali wakali, ba LC3 councillors, LC3 councillors namwe muyimire tubalabeko abaze okuwerekera nabo Ssekirinya. Balaga abantu bano sola tumulabe nti Ssekirinya abadde tayiyekka mu bukulembeze era abakulembeze bazze. Bange nti ne ba LC3 chairpersons abamu we bali wano muyimirireeko. Okay. Tubalengedde. Kale muzikirize. Our teams from Northern Region headed by Comrade Asega Habib, our Deputy Head of Mobilization in charge of Northern Region. Thank you, sir, for coming together with the rest of the team. I'm told they are around all over the place. Yalime yawe mkono kuluka n'abakulembeze abalala. Bana muzikirize malirize speech yange. Eastern Uganda is fully represented in as far as NUP is concerned. Deputy President wa Eastern Uganda wali sebo tukusaba oje tulamuse ku bantu bano oba mu Lukisu oba mu Lukanda ekinakwanguyira neno tuyite President. People power! Our power!